إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Abarungi abebitiibwa tukyali ku nabbi Adam alayhi salatu wassalam gwe tugenda okuvaako tudde ku nabbi Nuhu alayhi assalatu wassalam. Nabbi Adam tulabye nga owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yalagira zi malayika ziberenga zivunnama ekyegattibwako malayika zateeka mu nkola ekiragiro kya Allah era zavunnama. Wabula nga bwe twalabye musomo oguwedde zavunnama emirundi ebiri. Okuvunnama wali nga nabbi Adamu yakafuyibwamu omwoyo ne ziddamu ne zivunnama nga Adamu amaze okuzibuulira amannya g'ebintu, oba zavunnama omulundi gumu ng'omulundi ogwo gwaliwo nga nabbi Adamu alayhi salatu wassalam amaze okubeera nga atondebwa, oba okubeera nga zavunnama omulundi gumu oluvannyuma lwa nabbi Adamu alayhi salatu wassalam okubeera nga azibuulidde amannya. Twalabye nti nno ekisinga obutuufu mu bigambo by'aba ulama wallahu ta'ala a'lam kwe kubeera nga zavunnamira Adamu alayhi salatu wassalam oluvannyuma lwa Adamu okubeera nga enkizo ya Adamu alayhi salatu wassalam owekitiibwa Allah agyolesezza. Enkizo eyo Allah yagisongako ng'akyayanjulira zi malayika zino mu kigambo ekigambo inni a'lamu ma la ta'lamun. Inni a'lamu ma la ta'lamun, amakulu mmanyi ebitendo by'ekitonde kino kye ngenda okutonda mwe bye mutakola mutya, mwe bye mutamanyi. Kaakati mu bitendo byakyo mwe mwali okukisitula mu ilmu ku eki kuzi malayika ne zibeera nga zasobola okumanya enkizo ya Adamu alayhi assalatu wassalam. Ensonga ey'okubiri, sujudu y'aba malayika ku Adamu alayhi salatu wassalam yali etya? Hal kana biwad'i aljibah ala al-ard, yali yakuteeka byenyi ku ttaka oba yalina amakulu amalala agatali ago? Okwanukula kana biwad'i aljibah ala al-ard, kwali kuteeka byenyi kuki? Byenyi ku ttaka nga sujudu bwekolebwa. Eyo sujudu eyakolebwa Adamu alayhi assalatu wassalam. Singa omuntu akisangamu ishkal gyoko tekubeera kusinza Adamu alayhi salatu wassalam, kitegereka kubanga akwali zonna ezaagala okujjawo sujudu eyo ku dhahiri yaayo nga bwemanyiddwa na zigendereramu ekyo kwagala kudduka ishkal bojera balabawaawo nti wi Allah yakkirizaako ekitonde okubeera nga kisinza kitonde kinnaakyo. Naam, aywa okwanukula nti nedda okwo tekwali kusinza Adamu alayhi salatu wassalam bittifaqi ulama. Abantu bakirinaako mpawa nti okwo tekwali kusinza Adamu alayhi salatu wassalam, bal kanat hadhihi tahiyya wa ikram lahu, okwali yani kukitwalenga okumulamusa okumuwa ekitiibwa n'ebifaanako bwe bityo. Tayib, kikkirizibwa omuntu okukikola ku muntu munne? Aljawabula, kiina njawulo kina kiri. Ekya Allah kiba n'enjawulo ku ky'omuntu kyeyekoledde ye nga ye, kubanga wano kiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bw'alagira ekintu kiba tekikyali kubeera nti nno okukola ekintu ekyo kulimu omukhalafa, kulimu ezambi kasa Allah biranga yakiragidde, wabula obutakikola kyekirimu ate ki ezambi. Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam Allah yamulagira asale ki
asala omwana. Singa Ibrahim kyava muye okusala omwana lyali badde zambi taliko question mark. Siwe kiri? Naye ate bwe kyali kuteeka mu nkola ekiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala tewaliwo zambi lyonna. Era tuli mukkiriza yenna awulira nti Ibrahim yali ali mu nsobi okubeera nga akwata n'abeera nga omwana amuteeka ekitala ku bulago okubeera nga amusala. Kitegereka? Bal abakkiriza bakyegattako nti eyo yali ibada. Kwali kuki? Kwali kusinza. Bal hatta inda ahli kitab neri ki? Neri ba Christians, neri ba Jews bakitwala nti okwali kuki? Okwo kwali kusinza. Tewali agamba nti no kwali kujemera Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan okuvunnamira ekintu nga Allah subhanahu wa ta'ala yalagidde okwo tekubeera kola ki? Tekubeera kukisinza. Okusinza kubeera kugondera Allah mu kuteeka mukolo kyakoze atya kyalagidde. Tukijjawa okubeera nti nno okwo tekwali kulagira Allah ba malaika nti basinzaani, nti basinze Adam, kubanga omuntu mulala yinza kitaputa mu ntaputa endala nti Allah ye yakkiriza malaika zisinze Adamu. Ababitafuse mutukufu aljawabu la, ababitafuse mu bukyamu. Limadha? Lwaki? Allah yabuuza ekibuuzo mu Qur'an, was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min duni rrahmani alihatan yu'badun. Buuza abakulembera okutumwa mu mabaka, waliwo gwe twakkirizaayo okubeera nga waliwo ekisinzibwa ekitali Allah subhanahu wa ta'ala, kyali kibaddewo. Tatabba siratahum, Allah kyategeeza tatabba siratahum was'al man arsalna min qablika min rusulina. Buuza abo abakulembera okubeera nga batumwa Katonda tumwa. Ategeeza ki Allah? Goberera siira yaabwe wetegereza olabe. Naam, aj'alna min duni rrahmani alihatan yu'badun. Waliwo Allah kyakkirizaako okusinzibwa ekitali ye. Togenda kusiŋŋaanayo mu siira y'abannabbi bonna wa Adam min al anbiya. Siwe kiri? Togenda kusiŋŋaanayo kyonna Allah kyakkirizaako okubeera nga kisinzibwa. Idhan Allah takkirizaako malaika zisinze Adam, wabula ekyo eriziira kana tahiyya li Adam alayhi salatu wassalam, kwali kulamusa na kusharrafa Adam alayhi salatu wassalam. Ensonga etegeese bulungi? Tayib. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yamaliriza okumutonda mu lunaku olw'ejjuma. Olunaku Allah lwe yatonderamu nabbi Adam alayhi salatu wassalam, yaani okumaliriza okumutonda lwali lunaku lwaki? Lwali lunaku lwa jjuma. Ekyo nno tukijja mu hadithi eri Muslim iba ku Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu qala nabiyyu sallallahu alayhi wasallam khayru yawmin tala'at fihi ash-shams. Olunaku olusinga okubeera olulungi mu nnaku eziviibwayo enjuba, yani enjuba zeviiramu nejja nezimulisa. Naam, olunaku olusinga okubeera olw'enkizo mu nnaku zonna yagamba nti yawm al-jumu'ah. Lunaku lwaki? Lunaku lw'ejjuma. Naga fihi khuliqa Adam, mu lunaku olwo Adamu luyatondebwa. Wa fihi udkhila al-janna, lunaku lunyini luyayingizibwamu ejjana. Eyo statement giteekeko mu sitale tugenda kugiddako. Wa fihi udkhila al-janna, lunaku Allah luyamuyingizaamu ejjana. Wa fihi uhbita minha, era lunaku lwennyini lwali lwa jjuma Allah luyamugamba ave mu jjana ajje ku nsi. Wa fihi mata, era lunaku Adamu yakola ki? Luyafiiramu. Wa fihi tiba alayhi, era lunaku Allah luyamusonyiramu ezzambi lyakola ki? Lyagwamu. Wa fihi taqumu saa, era ekiyama kiribeerawo lunaku lwakutaano. Kiribeerawo lunaku lwakumeka? Lwakutaano. Kakati kiki twagala mu hadithi oba mu statement eri ekulembedde? Wa fihi udkhila aljanna. Tuyigamu amadhahabu ag'okubiri ku kutondebwa kwa Adam alayhi salatu wassalam. Twakikoonyeeko era twakikoonako ne mu ntandikwa nga twakatandika emisomo gino. Abaffe Adam yatondebwa munda mu jjana oba yatondebwa wabweru wa jjana n'amaana ayingizibwa ki?
n'amaana ayingizibwa ejjana. Kitegereka? Hadith eno esonga ku kigambo ekyokubiri wa fihi udkhila aljanna, era lwe lunaku lwe lumu Adamu lweyingizibwamu ejjana. Ebeeraga ki? Ebeeraga okubeera nti yali tali mu jjana qabla hadha, Allah n'amaana amuyingiza ki? N'amuyingiza ejjana mu lunaku olwokumeka? Olwokutaano. Kitegereka? Ate tulina hadith endala eya Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, lamma khalaqa Allahu Adama fil janna tarakahu ma sha'a yatruka. Naam, Allah bwe yatonda Adam mu jjana yamuleka ekisa kyagala kola ki? Okumuleka. Awo na hadith erikiriya bulungi nnyo, tannafuibwamu ki? Tannafuibwamu mwoyo, naye nga ali mu ki? Ali mu jjana. Kitegereka bulungi? Ne kibeera nga wallahu alam ekigambo kino wa fihi udkhila aljanna kiri makulu wa fihi uqirra fil janna. Yani idkhal aljanna tabadde mu banyini jjana abakkiriziddwa okugibeeramu. Naam, mwe bamutondedde ne tannakkirizibwa kugibeeramu na kugyeyagaliiramu. Kitegereka bulungi? Nebeeranga idkhal yani ibaha, kumukkiriza nti ejjana kifo kyo, wakula minha haithu shi'tum ragada. Mukkiriziddwa okweyagalira mu jjana, okulya mwagadde mu jjana, okubeera nekibeera nga kiri mu makulu ago. Wallahu ta'ala a'lam. Nenga hadithi ya Anas ibn Malik etulaga nti nno Adam yali mu jjana n'okufuibwamu tannakola ki? Tannafuibwamu mwoyo. Kitegeresa bulungi? Tayib. Era mu ngeri y'emu hadith tulabye nti nno eri mu sahiha Imam Muslim yava ku sahabi ayitibwa Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Wa Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Abu Hurairah tugamba kyombaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba, hadithi jingendo okusoma eri muttafaqun alayhi, eri Bukhari naki ne Muslim. Biki byetulaba wano? Biki byetulaba wano? Tuli mu kulaba biki ebyabaawo nga Nabi Adam alayhi salatu wassalam amaze okubeera nga atondebwa. Kati eno hadithi yati etusikako netuzaako n'emabiga katono otwisa marahili zetwaze tukoonako mpola 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 mpola, n'emaani etulagana biki ebyaliwo nga Adam yakola ki? Yakatondebwa. Hadithi esoose tuba tuyigamu olunaku Adam yakola ki? Luyatondebwamu, ne incidents ez'enjawulo zaabaawo ddi. Naam, ng'okumusonyiwa ng'amaze okugwa mu nsobi, tulabye lwa lunaku lwaki? Lwali lunaku lwa Juma. Naam, okumukkiriza okubeera mu jjana lwali lunaku lwaki? Lwali lunaku lwa Juma. Olunaku Allah luyamaliza okumutonda lwali lunaku lwaki? Lwali lunaku lwa Juma. Wahakaza olunaku Allah luyamujja mu jjana okumuzza ku nsi ne Iblisu lwali lunaku lwaki? Lwali lunaku lwa Juma. Wahakaza. Kakati agamba alayhi salatu wassalam, khalaqa Allahu Adama wa tuluhu 60 dhira'an. Yatonda Nabbi Adam alayhi salatu wassalam ng'obuwanvu bwa Adam 60 dhira'a. Alina enzira mmeka? Enzira nkaaga. Twalabye enzira ne tuzitegeera ne tugamba tutya nti kwe kuva ku nnwe z'engalo waggulu aywa okutuuka ku luki? Okutuuka ku lukokola. Qaala, bwe yamala okubeera nga amutonda kyava amugamba, idhhab fasallim ala ulaik annafar min almalaika fasma ma yuhayyunaka fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dhurriyyatika. Owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala n'agamba Nabi Adam alayhi salatu wassalam nti genda ewali malayika ezo. Allah amaze okukola ki? Okumutonda. Genda ewali zi malayika ezo, fasallim ala ulaika annafar min almalaika, obeerenga ozitoolera salamu. Naam, fasma, oluvannyuma owulirize, ma yuhayyunaka, bagenda kwanukula ki? Fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dhurriyyatika, kyebanakwanukula bwetyo salaamu bwegenda okubeera, salaamu yo bwetyo bwegenda okubeera, era yegenda okubeera ne salaamu y'abazzukulu bo, batabani bo, liini eyo yonna eri kuvaamu. Buli mukkiriza ali mu layini yo bw'atyo bw'agenda okutoolanga ki? Okutoola salaamu. Kitegeeza nti salaamu eno abantu gye batateekako nnyo birowoozo,
nosingano nga Kaslan mukutola salamu. Kaslan jajja we Namayumba alowooza ki agatumisa kisirani siwe kiri nedda. Kaslan ye munafu omugayaavu ateefiirayo muntu azibya olunaku nga tatodde ku salaamu. Wa aqbahu min dhalik, ekibi okusinga kekyo kwe kumutolera salaamu n'atajanukula. Naam. Owekitiibwa Adamu alayhi salatu wassalam aweebwa salaamu nga yakatondebwa bw'ati. Allah mugamba nti idhhab fasallim ala ulaika nafar min almalaika, genda otolere salaamu abo abali awo bamalayika. Kibakwanukula yegenda okubeera salaamu yo ne salaamu yaki yezzadde lyo. Agamba alayhi salatu wassalam fadhahaba, Adamu kyava agenda faqala n'agamba nti assalamu alaikum. Olabye Adamu yatoola salaamu, assalamu alaikum. Faqalu, ne baanukula Adamu alayhi salatu wassalam assalamu alaika wa rahmatullahi, ne bamwongerako ekigambo wa rahmatullah. Adamu yagamba atya assalamu alaikum, malaika zamwanukula zitya assalamu alaika wa rahmatullahi. Bayidha kino kitwala ku faida Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin noza tukikoneko. Faqala assalamu alaikum, faqalu assalamu alaika wa rahmatullahi, nezimuddamu nezimugamba nti assalamu alaika wa rahmatullahi. Nabbi agamba fazaduhu wa rahmatullahi, malaika nezimwongerako ekigambo wa rahmatu Allahi. Mungoberera. Tayib. Fakullu man yadkhulu aljanna, nabbi agenda maaso n'agamba buli yenna aliyingira ejjana ala surati Adam, agenda kubeera ku kifaananyi kya Adam. Tuluhu 60 dhiraa, obuwanvu bwe enzira 6. Falam yazal alkhalqu yanqus hatta al'an, abantu bakomanga kubeera nga bakendera bakulu beesala mu saizi, mu haiti ne mu bugazi okutuusa abantu bafaanana olwaleero. Kitegereka bulungi? Tayib. Tuyiga wano fawaid eziwerako. Faida esooka ye salaamu, nti salaamu eno erimu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byaweerawo Adamu nga yakatondebwa. Mungoberera bulungi? Nga yakola ki? Nga yakatondebwa. Ekyo kimu. Ekyokubiri kwe kubeera nti nno salaamu y'abasiraamu bwetyo bwefaanana. Assalamu alaikum bwetyo bitoola salaamu. Wayajuzu, kikkirizibwa singa omuntu abeera nga ali omu, nga bwe yagamba Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah, okumutolera sano kati assalamu alaika. Kiteeka bulungi? Aywa. Bwabeera bangi tugamba assalamu alaikum. Bwabeera omu okkiriza okugamba assalamu alaikum, era okkiriza okugamba assalamu alaika. Nga malaika wano bwe zayanukula ani Adamu alayhi salatu wassalam nga zimugamba assalamu alaika nezisakozesa assalamu alaikum. Faida najja tujjawo. Omuntu akkirizibwa okuddamu salaamu mu nziramu efaanaganako bwetyo, n'atagamba nti wa alaikum salaamu wa rahmatullahi wa barakatuh, kubanga zi malaika zagamba zitya, zaddamu Adamu mu ntoola yeemu Adamu gyakoze eki, gyatudde. Adamu yagamba nti assalaamu alaikum, nazo zamuddamu mu nziramu yeemu assalaamu alaika. Tezagamba nti wa, wabula zagamba nti assalaamu alaika. Nikitegeeza nti singa omuntu agamba assalaamu alaikum, okkirizibwa okumuddamu n'ogamba nti assalaamu alaikum oba assalaamu alaika, byonna bikkirizibwa. Obujulizi ye hadithi eno. Ensonga endala tuyigawo obukyamu bw'ekyafaayo kyaba Amalika, abo aboogerwako nti Nabbi Musa alayhi salatu wassalam bwe yali agenda okulwanyisa abo bwe twalaba mu kyafo ky'abaana ba Isirayiri nti Yusha ibn Nun ye yakola ki? Ye yabalwanyisa. Naam, be baliwo ba Amalika. Ekyafo ekisingana mu surati Al-Maida. Naam,
yagamba basahaba be Nabi Musa alayhi salatu wassalam mujja tulwanyisa abasajja bano qalu inna fiha qauman jabbarin aboolu yagala tubeere nga tulwanyisa basajja bajjababira njasabiggu mpalakitanyi basajja bazibu nnyo nam kakati waliwo abakolwa omujazafa abayogera ebitaliiyo nti abasajja abo baali banene nnyo twalaba ebimu ku bigambo byabogezi abagamba mbu olunaku lumu kabaka yatuma omu ku basajja be agenda amukolere omulimu aba atambula n'asanga bambega bannabbi Yusha ibn Nun nga bali eyo mu Misiri batambula bambega bwe yabalengeranga obusiisi mbu ne yeebuuza nti buno obusiisi ate bukola kyeno mbu yakyava bulondalonda n'abuteeka mu kkumu mu mukono gwaki mu mukono gw'ekkanzu ye wano we gutandike n'abuwummuzaawo n'atambula bwe yatuuka ewa kabaka yanyabunyanya mukono gwati ne bukunkubuka ne bugwawo kakati ate nno ffe baatunoza okusingako awo kubanga eno gye bayita irimu eyeebuziba ayiwa ife baatunoza okusingako awo mwalimu waffe yatusomesa n'atugamba nga tukyali mu primary Allah asasira abawalimu baffe nti yalyanga omusajja omu mubo yalyanga envubu 40 breakfast kyoyo yakolanga atya awo wenyini we yabeeranga yakutamanga bukutami ng'omukono aguteeka muki mu ocean n'abaka envubu n'asitula omukono n'agyokya ku njuba n'agikalira ku njuba n'asuula mu ttama kyeŋŋamba nti singa twalimu amagezi mu kiseera ekyo twaliwe tumugamba envubu yejjako yokka omukono tegujja envubu yejjako yokka yagikutte bwati yejjako yokka omukono gwo ne gusigalawo Sheikh Abdul Fattah agambye nti yagiteekanga ku luti Allahu akbar bannange ebyo byonna khurafat hadithi eno etulaga nti ebyo si bituufu hadithi eno yekadhaba amakulu ago gonna egakadhaba etya nabbi Adam yasinga abantu bonna saize ennene yalina meters 30 obuwanvu obugazi meters 7 nabbi agamba falam yazal al-khalqu yanqusu ila al-an abantu bakoma kubeera nga bakendeera bukendeezi okutuuka olwali ayina meters 30 akutama n'akwata mu ocean okwanukula nti nedda n'olwekyo ebyo byonna si bituufu wallahu almusta'an. Naam, tugenze ku hadithi endala. Hadithi eno yasingani mu sunan ya Imam al-Bayhaqi rahimahullah rahmatan wasi'a. Imam al-Bayhaqi yani ani amanyiri ya Imam al-Bayhaqi. Naam. ناصر مذهب الإمام الشافعي. ناصر إمام مذهب الشافعي رحمه الله. ما شاء الله. Ani ya ekigamba ani ayina ekigambo ekiri special kyamwogerako ku nsonga eyo. Imam al-Bayhaqi kana shafi'iyan yali musajja mushafi'i. Ye mumanyi eyasinga okukhadama amadhhabu ga Imam Shafi'i. Ogga khadama kitegeeza ki? Oggawiriza. Naam. Aywa. Na sharaha mukhtasarat za Imam Shafi'i na ahya qawaid za Imam Shafi'i na nasara aqwal za Imam Shafi'i wa hakadha. Tayib. Kati ani yayogera ekigambo ekyenjawulo ku Imam oyo ku nsonga. Naam, Sheikh Jaafar. Naam, yali asobola okukola madhhab. Aywa, masha Allah, ekigambo kyani? Kale wadde simbadde njagala nenga bw'okireese kireete. Ani yogera ekigambo ekyo? Yali Imamu al-Dhahabi rahimahullah mu kitabu ekiyitibwa Siyar A'lam an-Nubala. Bwe yali ayogera ku Imam al-Bayhaqi rahimahullah. Naam, yagamba kana law arada al-Bayhaqi singa Imam al-Bayhaqi yayagala naam ay yattakhidha li nafsihi madhhaban yajtahidu fihi singa yagala okwetera wa madhhabu agage gakulamu ijtihad
lakana ahlan lidhalik ikyali badde akikola. Naam, n'agamba lisiati ulumihi olw'obuyitirivu bwa ilimu ye wal ilmihi bil khilafat n'olw'okumanya obuyitirivu kwalina ku ikhtilafati z'abaulama. Eyo no shahada nene eva mu manyi omunene ennyo Imaamu Adh-Dhahabi rahimahullah rahmatan wasi'a. Tayib, njagala eyamwogerako ensonga ekwatagana ku Imaamu Shafi'i. Yo yayitibwa Imaamu al-Haramain. Imaamu al-Haramain yani oyo erinnya lye yani Imaamu al-Haramain Abul Maali al-Juwayni. Abul Maali al-Juwayni yagamba atya? Yagamba ma min Shafi'i, kino kyobadde oyagala Sheikh Muhammad. Aywa, ma min Shafi'i, teriyo mugoberezi wa madhhabu ga Imaamu Shafi'i rahimahullah illa wali Shafi'i alayhi minna, okujjawo nga Imaamu Shafi'i ayina ekyokumukuba. Naam, agan illa al-Bayhaqi, okujjako Imaamu al-Bayhaqi fa inna lahu minna ala Shafi'i. Al-Bayhaqi yalina minna ku Shafi'i. Al-Bayhaqi yalina ekyokuba Shafi'i. Naam, limadha? Liannahu khadama madhhabahu khidmatan azima. Yaweereza madhhabu ga Imaamu Shafi'i oluweereza olwaki? Olw'amaanyi. Ono mumanyi muyitirivu nnyo ow'ekitiibwa Imaamu al-Bayhaqi. Hadithi eno esingana mu Sunan Imaamu al-Bayhaqi era kadhalika esinganwa mu Musnad ya Imaamu Abu Ya'la. Abu Ya'la yani bamuyita ba ulama Abu Ya'la al-Farra. Erinnya lye yani ye Muhammad ibn al-Husayn ibn Muhammad. Muhammad ibn al-Husayn ibn Muhammad. Naam, ate Imaamu al-Bayhaqi kubanga Bayhaq ekyo kifo kiri mu Naysabur, kifo kiri mu Khurasan, kiyitibwa Bayhaq, kyava yitibwa al-Bayhaqi. Amma Naysabur kifo nga Bayhaq mu Khurasan. Naysabur kifo kyani kya Imam Muslim rahimahullah, era kifo kyawangaliramu Imam al-Bayhaqi rahimahullah rahmatan wasi'a. Erinnya lye yani Ahmad ibn al-Husayn ibn Ali. Ahmad ibn al-Husayn ibn Ali oyo yali ava mu kitundu kiyitibwa Bayhaq. Ate Abu Ya'la yali ku madhhabu ga Imam Ahmad, kana hanbaliyan baghdadiyan wi Baghdad. Abu Ya'la al-Farra ayitibwa al-Qadi Abu Ya'la, yomu ku baima b'eddiini eno abanene. Kakati yagamba Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, hadithi eno esinganibwa mu Sunan ya Imam al-Bayhaqi ne Musnad gwa Abu Ya'la. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allaha khalaqa Adama min turabi. Mazima ddala ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yatonda Adamu nga mutonze mu ttaka. Thumma ja'alahu tinan, oluvannyuma n'amufuula ettosi, yani ettaka eritobekeddwamu ki? Amazzi, kibayita tin. Ettosi oba eddongo so si ettosi, si bwe kiri? Aywa. Thumma tarakahu hatta idha kana hama'an masnunan, oluvannyuma n'amuleka okutuusa lwe yafuuka alhama almasnun, ettaka eriddugadde olw'okulireka ekiseera ekiwanvu ennyo. Kireka bulungi. Bwe yamala okufuuka ekyo, khalaqahu wa sawwarahu, kyava atandika okumushepinga endabika ye, enfaanana ye, okumuteekako emikono, okumuteekako amagulu, okumuteekako byonna ebifaanako bwe bityo. Kireka bulungi. Thumma tarakahu hatta idha sara salsalan kalfakhar, n'amuleka okutuusa lwe yafuuka ettaka erikola litya? Ng'ettaka eriiseeko muki? Eriiseeko mu ttanuulu. Kireka bulungi. Agamba nti nno wajala ibulisu yamurru bihi fayaqulu, ibulisu n'atandika okubeera nga ajja bw'ayita ewali Adamu nga bw'agamba laqad khuliqta li amr,
mazima Allah akutondedde ensonga nnene. Laba Ibuliisu yali bize ni Adam okuviira ddala Allah lwe yatandika okumutonda. Ibuliisu ngali bize nnyo ni Adam amazeeko emirembe. Yeebuuza kino kiki? Thumma nafakha Allahu fihi min ruhihi, oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala namuteekamu omwoyo. Fakana awwalu shay'in jara fihi arruhu basarahu wa khayshumahu, ekintu omwoyo kye gwasooka okutolontokamu okutambuliramu mu mubiri gwa Adam, basarahu ge maaso ga Adam, wa khayshumahu n'ebituli byaki, n'ebituli bya nnyindo. Fa'atasa, kyava yesimula omwoyo gwabwe naye yasimula Adam alayhi salatu wassalam. Falaqanahu Allahu hamda rabbihi, Allah namugamba agambe nti alhamdulillah. Kiteeka bulungi. Faqala rabb yarhamukallah, yani Adam nagamba nti alhamdulillah, owekitiibwa Allah namwanukula namugamba nti yarhamukallah, owekitiibwa Allah akole ki? Akusaasire. Ekigambo ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba Adam alayhi salatu wassalam nti yarhamukallah. Naam, baula bakyogerako ebigambo ebiwera, naye kyensinza okwagalamu wano mukadde akamaze okufunda kwe kubeera nti Adam kaghairihi minan nas, Adam n'abantu abasigadde bateebeddemu obulabe obw'amaanyi, omutawaana ogw'amaanyi. Kikumalira okubeera nti nno aktharu albashar min ahli nnar, abantu abasinga obungi bamuki. Kale ng'ekintu omuntu kyasinga okwetaaga ewa Allah kwe kusaasira kwe. Omuntu kyasinga okwetaaga eri Allah kwe kusaasira kwe. Allah yagamba nti wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un, okusaasira kwa Allah kwe kusinga obulungi byonna abantu bakuŋŋaanya mu bulamu bw'edduniya. Allah bwe yali ayogera ku muliro agati man yusrafa anhu yawma idhin faqad rahima, Allah gwali taasa omuliro ku lunaku luli mazima alibeera akoze eki? Amusaasidde. Fa ahuthu nafsi, nembeera nga neekubiriza, wa ahuthu ikhwani, nenkubiriza na buli muganda wange yenna ali wano n'aliyo gyakola atya? Gyali. Okuyitiriza okusaba Allah ebintu bibiri, arrahma wal maghfira, okusaba Allah okumusaasira n'okusaba Allah okola ki? Okumusonyiwa. Amma arrahma, okusaasira kwe kubeera nti nno Allah bw'aba amusaasidde amuyisaawo ne bw'abeera alina obukendeevu. Kiteeka bulungi. Wa amma al maghfira, okumusonyiwa kwe kubeera nti nno Allah subhanahu wa gw'abeera asonyiye abatagenda mukola ki? Mubonereza, kubanga amusonyiye. Nolwekyo omusiraamu ayitirize nnyo okusaba Allah okumusaasira n'okumusonyiwa. Allahumma ghfirli, Allahumma arhamni, Allahumma ghfirli, Allahumma irhamni, wa hakadha. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين.